Simple on the beats. On the beats. Okay, Tuli Marina ku boat cruise. Of course, it's a happy birthday to one and only. Gomugenda okubanga ate mola bagenda kubanga babuzaako naye nga tunema kutuukayo katusoke tusinkaneko omukyala asooke atubuuzeeko alabika bulungi nnyo anyirira bamuyisani. Abalabi ba Nyondo Media mwenna mbalamusizaako mugamba mutya nsubire mu bulungi ono mama Shimi mukyala Doni omubwati naye ng'akanyiriro kalabye Nyondo giri mu kyenkola bakyala Nyondo giri mu kyenkola okubakaguddeyo kwegamba mama entwala speed 180 kati olunaku olwaleero tugenda celebrating a birthday ya Don Fauz. Era nga nsanyuse nnyo okulaba aba Nyondo Media nga muzze bambi mwebale kujja Rozet mwebale kujja bannange mukama abawa omukisa Don Fauz maiti akolya Nyondo Media bannange mwebale kusiima. Shimi ali luddawa Shimi waali nnyo ali waggulu ne taata we yasooka kabuuzaako ya twale eri omugole tusooka tumubuuzeeko mu bitiibwa kale bambi nenga Nyondo bwe tunomulabye namulabye ali luddawa. Okay, jambuke. Simple on the beats. Right now tuli ku boat cruise ate nga mwana mlenzi bamuyisa Don Fauz ate yakitaddemu ensimbi ate ngera birthday ye nga bw'omulala alabika bulungi nnyo ma white mere buli mwana aliwo nayambadde white kwegamba kitokota sikisanikire ne gonna alaba mukwano bagamba kulya sere sikola ki sikulya mwana sere wozikola ngozumenyekedde kola ki lyamuko naye ng'ogamba Don Fauz ngamba bulungi Nyondo Media ogamba oteyo mukwano jebaleko nsanyusa nnyo emirimu tugikola ndi musanyufu nnyo okulaba Nyondo Media nga weeyunze ku mazaalibwa gange nga tuyinza obutabeerawo era kyobadde otugobe libadde bbanja libadde kubanja kyenyini libadde bbanja lennyini naye ambasada wa Nyondo Glim ga ku message zigo nolabika bulungi nnyo oshana na mukwano ngogambye Nyondo Glim ye kyakola twakiriza dda ambasada aliwa yasoka nakola ku mama Shimi olidde oyamala nadda ku baami ate kati nekikatagga bukatazi nenga Don Fauz eliyo abantu abatakkiriza mu mazaalibwa gaabwe olinagamba that is wastage of money sobola kukuza birthday yange byakumala budde na ssente omuntu ng'oyo omugamba kyalina endowooza ng'eyo omuntu ng'oyo agamba muno tasobola takkiriziganya na kyakuza mazaalibwa gwe buli muntu n'endowooza ye esooka zana tosobola gana muntu kutegeera nga bw'ayagala kwa buli muntu aba n'entegeera ye naye kati nga ffe wetwe twakuzibwa okuva nga tukyali bato twakuzibwa nga tumanyi nti nno buli mwaka ogweyongerako Katonda abagukuwadde era n'omusaba gaba makula era n'omusaba akwongerera n'amalala. Mama Shimi yalaze ludda wanga sinamulabako. Mama Shimi wamusibidde mu nyumba. Mama Shimi kubanga ndaba ebyana ebiri wano bitiba oyinza okubanga omukyala wamusibiddeyo gamba nyina okubanga ndisa ku maaso. Mama Shimi abangawo nnyo. Mama Shimi jangu wale. Mama Shimi abeeranga nze nagaba bawo ku kido. Tomuleka mabega. Kuki? Yagala bamuntu aleko. Okimanyi gye mukomye okubeera mwenna gye mukomwata okubanga mufaanagana. Muna Katonda yabikola.
Katonda kibanga okugamba omwana nti gwe Shimi ng'owunya maama wo ate nga yamuzaala awunyani kali kyekyo ogamba Doni Fauz nti ng'owunya Irene ate yasula nani Kisoso waziza nenga ndaba family teri complete kyekibulako sawe tewali kibulako Shimi aliwa ndabanga teri complete something's missing Shimi yaberangawo come mommy Shimi come Shimi come and say hi to Nyondo hello mommy how are your celebrity girlfriend say hello kagamba bensa tuli mufanagana oli yanza n'obutamanya ono yani oli yanti washali kwawula andi fenafena katwafuuka omu naye nga bali kulabira family yo nakwagala nakyamanyi akuteka mukasente sente bitirivu zohadde wano by the way ebyokunywa bijjudde ebyokulya bijjudde kati buli muntu anasasudde sente meka banaye nasizeewo neŋŋamba nti njagala mujje munnyambe munywere mundiire sokoleke Dani mana sagalo kisuse buli muntu ateeka boat cruise lazima agamba ate okay chebisatu leka echebeta echebitalo okikoze otya nze nasazeewo nagabudde abantu bange aye neŋŋamba sejabagabulira mu nnyumba nyagamba je tubeere wano ku mazzi tuseyeye ngera bwotulaba katuli muweevu nsonga lwaki bwe mwayambadde white balye sababu sabi abantu ngera we bazza ate nebaza Katonda nti bazze nga wenna bayise ensonga gye bagamba nti omugagga si muntu bwayeye ekibumba ttante kanga nakozeewo leero olunaku lwange lw'amazaalibwa njagulize wamu n'emikwano gyange era bonna nga bobalaba bazze bangi nnyo wano ne wansi yonna bajjudde nga njagala tujagulize wamu nabo tewali atugaana tewali muntu yasasudde buli kimu kyabwereere yakikoze nga Doni bwabwe anje bituyisa Doni linnya Doni olyerabidde byerikola olidde mami Shimi yes my dear mchala Doni omwami ono omuwa bubaka ki omugamba ki mwami wange first of all njagala okumukusa emyaka egyo gyonna gyayiseemu era nga yebale kutuuka ku guno omwaka gwaliko kyami kyange kino kito nno kyolaba myaka emeka kyawezeza 16 and a half bambi kito mukurepinga omuntu sanyina 13 and a half kitalejja kito Shimi Shimi tanaweza mwana nenga bambi happy birthday my dear oh thank you so much my love may God bless you Mama Shimi Fauz mugenda kunetera okugwa mulavu banange bino byosubwa Rozet mwe bugambo obwo bambi nkwagaliza happy birthday nungi mukama yebale kusobozesa okutuuka ku mwaka guno era njagala byozzenga okola byonna tokyusaamu yadde oli mwami wange omulungi webale kunjagala ddiya mukama akuwa omukisa Doni mukyanga obeerawo Irene Doni era akufukamiddeko era ndowooza akikole mu maaso go akikole mu maaso go mwami wange kama yebale kutuusa ku mwaka guno gw'otuuseeko ogwa 16 and a half era nsaba Katonda akuwangaaze akuwe buli kyosinga okwagala tuzaale n'abaana nga bangi katiimu ka mupiira n'abasika bonna n'abalongo bonna tubazaale era Katonda tuwangaaze nga tuli ffenna Doni Fauz ebyo ebirumala buju atuse
Kojja gambye tuddemu. Kojja wa Fauz oyo nno gwe mulaba wiki simanyi wandi mulazeeko ku kamera abantu ne bamulaba. Bafaanagana. Oyo golaba. Kati basikabi. Oyo golaba nga bw'omulaba ye mukaddanzaala. Emyaka nga mingi. Ye mukaddanzaala nga walaba ekifaananyi oyo. Ekifaananyi tewali njawulo ye maama nzaala ekifaananyi kyekimu kubanga oyo ye mutowe. Mu nsi tugenda tukola emikwano naye ate nga emikwano egyo giyinza okuba nga ate egikuuliriramu osobola bagamba nange mujje mundiireko ne bagaana so mu dakiika ntono nnyo ngenda kuba nga mpitako mu mikwano gyo kano nzikiriza ssebo boogera ekigambo nga kimu bibiri wakiriwo okubuuza ku bantu sisobola kugaana Nyondo gwani agamba nze neŋŋaana. owulidde ndowooza kantandike ne kojja naye sooka ombuulire kojja ali singo Yeyogerere. nga sinnagendayo kojja oyo abadde mubi ali singo. Yeyogerere. So kojja oli singo. Njagala nemole nga manyi tewaliyo miggo. Oli mulongo kikantu kembuuze. Nze ndi mulongo. Naye oli singo. Siri singo nyeera. Ndi singo mpola mpola. Oli musiraamu toli musiraamu? Amanya? Siri musiraamu bamita Emmanuel. Emmanuel. Musajja musiraamu kwa mfana abasiraamu era bamusinga bamita Seeka. Kitegeeza kati ne sorting. Sembera kumpi just tugenda wala. Naye ogamba otya kojja? Nyabo gamba otya nyabo. Mutabani wono. Ebigambo nga bibiri byosobola okubanga. Kati mutabani wange oyo ekisooka mukulisa okutuuka ku myaka gino okubanga agasseeko omwaka omulala ku myaka gye era muwangaliza buwanguzi ayongere okuwangaala ate abeere omukisa eri banne kubanga kye nasanga wano ku Dubai buli omu ng'amwogerako birungi byereere ebbanga lye mmaze naye wano ery'emyezi 8 sinawulira amwogerako bubi wabula bayambye bangi taata Dubai bamwogerako birungi byereere era nsaba omutima ogwo abeere nagwo atambule nagwo ayongere okuyamba abantu n'emyaka ebirala egijja mukama muwe n'omukisa ayongere okuwangaala. Okay, yeah, you're right. So kale kojja ye mukwano kyekyo era mwebale nnyo mubeererawo mikwano gye mulaze nti mumwagala temumuswaziza mwebale kujja bagaliza olunaku olulungi naffe tukwagaliza olunaku olulungi kojja wadde ongobye mu bitiibwa naye era kale Aisha maama togenda kwebuzaabuza munnange maaso mulooli tosooka otubuuzeeko Aisha gyebale kwa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kangwesonyiwe Amadi ogamba kimu Ndi bulungi mukwano ogamba otya? Ogamba kyalimba obulamu bugamba kyalimba butu Obulamu bwe butyo mpozi salazo ese like aweri Doni Fauz yabikoze alhamdulillah wuli mulungi taina tabbo yebale kukumana kubanga olabika bulungi bambi agezaako so bigambo ki byowa oyo nakulaba alowooza nti ekintu kyokuuza back ne biba byakwezalabya buli omu bannange alina engeri gye bamukuzaamu nga nze I think ndooza mukama aba akongedde omwaka omulala osaana osanyuke kozi si byangu mulimu abamu abafanga like tatuuse like mukama aba alina omwaka gwakongeddemu osaanye omwebaza ate ogujaguze Mama Dubai ali luda wa baby. Kale togamba ki? Ndi Nyondo ogamba otya? Mama Dubai aliwa. Mama Dubai okutwaliza ewamu leero tasobodde kujja alinamu obuzibuzibu ng'omuntu. Kale. Naye ng'oli otya? Naye ndi bulungi. Leero kubeerayo mubale kunyirira. Tunyirira bwe tutyo mpola mpola. Leero tetulumiddemu tugamba katulusitukiremu naffe. Okay, I think that's it. Tukyagenda maaso kali sawa ndola kubanga ate balya. Kati soke naffe tube nga tufuna ku kyokulya munaye gwe ate bagamba gava mu kulya. On the beats.
on the beats. On the beats. On the beats. Omugati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 4 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Welcome to the evening of the Unforgettable Desert Adventure.
I'm Denise from Speed Express Tours and Travel. Today I'll be talking about the desert safari because no trip or journey to Dubai is complete without the desert safari. Having desert safari makes you explore the beauty of Dubai. Taking you to the majestic desert of Dubai in the evening, which is the best time to explore the desert, as the desert starts to cool to welcome the moonlight, and we will show you the best of the desert life like no other. The tour also features activities like barbecue, camel rides, sandboarding, quad bikes, traditional tea, buffet dinner, and more. After all the actions and the adventures, enjoy a relaxing time tasting dates and traditional tea. So escape the busy city life for a while and enjoy the brilliancy of the barren land, Dubai Desert Safari. Speed Express, dream, explore, discover. So today, I'm gonna unveil for you something you've been looking for, what we call the Nyondo Gleam. I don't want to explain so much, just take a close look at this woman. Look at her skin, glamouriously. I don't want to say much about that, but if you want to get yourself to look just like her, do me a favor, just inbox her and she'll get you the product at your doorstep. Yep. And ekizigo kyabere twerosa go natulaba wabula tukolera kalayo nobeera ngulabika bulungi bade kuligulawenga mukono glawenga oba kulateninga mukatono no lighteninga muko katono just nga wero kyagadde oyina pimples oyina zino black spots mu face yo wagala zivemu tukolera ekyo kyenyini kyobero yagala tu contacting efe abanyondo gleam ngoita ku number esimu 0524680778 ekyo kino naddi. Well, amangu ddala nga tumaze wano ekime kyange n'abasajja bagala osigala mu kala yammwe ate yoluse naye ng'olabika bulungi. Tosula mukisa guno. Thank you so much. Always welcome.